Mwana wa Green Daddy teyafudde. Just yeebasa awumuddemu. Muganda wange bamuziise. Green Daddy yaziise omwana we. Ebimuli ne biyita. Yaziise mulamu. Mwana tasobola naawe fiira mu ddwaliro lya gavumenti mbu teri ddagala. Tasobola. Mwana awumuddemu. Ngera ne Yesu olaba bamuziika naye bagamba akadde konna akomawo. Kano omwana wa Green Daddy alinga Yesu. Kyagenda kuzuukira. Osobola okugamba mbu mu ddwaliro lya gavumenti mulago teri ddagala. Ng'ate bulijjo gwayimba nga w'obuukabuuka nti protecting the gain. Bw'olaba bigatta. Let us be realistic. Owulira nga bigatta. N'oyimba n'obuukabuuka Museveni Jew protecting the gain at the same time nti omwana wange afudde mu ddwaliro teri ddagala. Amazima gali nti kyannaku nnyo nnyini ddala. Yes, besides okubeera nti omwana wa Green Daddy yafudde, y'omu ku bakyasinze okubeera nga abantu bamucriticizinga olw'ebyo ebyamukulembera. Nkikuddiremu omwana wa Green Daddy yafiiridde mu ddwaliro Mulago. Akatambi nakakulaga wano ng'omwana we yakafa ng'ali ku live yeekyanga agamba abasawo omwana wange afudde muli eyo mwebase, n'agamba laba abaana abasigadde abantu bali mu kufa, abasawo bali ludda. Amakulu mu kyo by the time omwana we yafiira nga n'abasawo tebaliimu mu ward. However, abantu ababitaddemu politics bo bagamba nti ogamba otya nti omwana we yafiiridde Mulago kyokka nga gwe bulijjo ayimba ku campaign za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'ogamba protecting gains. Kati babeera bamubuuza nti gains zirwazo waliwo protecting. However, mu katambi akasookera ddala Green Daddy yali atubikira omwana we, kimanyi bulungi nnyo nti ensonga eyo yagyogerako n'agamba nze bulijjo nnyimbira ku campaign za His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'era nabayimbira ne mbasaba ssente era ne bazimpa ssente nzirina. Sente ze zimugaanye okubeera nti oba omwana amutwala walala oba amutwala ewala. Nedda, eddwaliro lya government by the way waliwo facilities kino nkibagamba. Ng'ogende wantu mu ddwaliro erimu ne bagamba nedda katukulifalingira e Mulago, n'ogende wano ne bagamba nedda sooka ogendeko e Mulago. Naye abantu bangi mukimanyi bulungi nnyo nti amalwaliro ago agali private agamu abasawo ab'e Mulago be bakolayo olw'ensonga ekituufu kiri nti abasawo balungi ab'e Mulago. Ekyo with no doubt. Ndabyeko amawulire mangi agali private ag'amaanyi naye ng'abasawo bakolayo half time oba part time, bafuna emergency case nga yeetaagisa oyo bakubira ono ow'e Mulago najja na operating eno then n'asobola okuddayo eyo. Naye humanity yo yalagawa omuntu ofiira omwana we ate ne tudda mumusekerera n'omukomerera emisumaali egifaanaganako ng'egyo olw'ensonga ya politics. Kibeera kisusse. Wano kwa SMX Media ngenda sigana nkuleeta updates. Kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Still wano kwa SMX Media nkutegeeza ku Muzeeyi Waswa yavuddeyo okubeera nga buli kizibu kyo agenda kukumira kyoto. Ye akuma kyoto. Oyagala mulimu, oyagala mwagalo, oyagala visa, oyagala genda bweru kukola buli kimu ye akikumira kyoto. Mukubireko ku namba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obitulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo Waswa nga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo Waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.